Bakristaayo bannange tusanyuse nnyo okubalaba mu kusaba kwaffe okwa leero. Obudde nga bwe buli obubi ate nga n'abamu ndowooza baakooyekooyeemu eggulo abadde mu kijjulo kya Buganda. Kale ndowooza abamu bakyajja buzzi mu kkubo, ka tubasabire batuuke bulungi. Essabbiiti yaffe eya leero ye ssabbiiti gye tuyita eya Yesu Kabaka, Christ the King, era tulina omukisa nga tulina omusumba waffe agenda okutuliisa ekigambo kyaffe ekya leero. Aba Yokaana nabo batutegekedde ekijjulo, so kati ndowooza bwe kulaba tebaliwo bakyali eyo beetegateeka, naye ndowooza bajja kutwegattako nga okusaba kwaffe bwe kugenda mu maaso. Tulombeeke tusabe nga tutandika okusaba kwaffe kuno. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, ebigambo byaffe bye tunaayogera olwaleero wano ne bye tunaawulira, Ayi Mukama tukusaba ojje wano obeere wano wakati waffe muffe. Ebigambo ebyo biwandike ku mitima gyaffe, bibeere nga bibeera ddala emmere ey'omwoyo gwaffe ejja okututambuza ate etuyise mu wiiki eno etandika. Ebyo byonna tubisaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale kambasabe abooluganda tugolokoke nga tutandika okutendereza kwaffe okwa leero nga tuyimba oluyimba 266, oluyimba 266, Yesu bulijjo nkwetaaga. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibenga gye muli n'emirembe biva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu, okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tukakkane abasobola tufukamire nga tujjukira nga Katonda ali wano naffe kaakano. Tuddemu essaala eyo. Ayi Kitaffe Ayinza byonna, era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga zo bwe zibula.
goberera okunokolooza eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu, tuko ebitugwanira okukola era ntukole ebitugwanidde kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe, naye ggwe Ayi Mukama otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasire abaatula okwonoona kwabwe, obazaabuneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bw'oyo okutanula leero n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Essaala ey'okusonyiyibwa. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, otusaasire ffe, otusonyiwe ebibi byaffe byonna, otuwe ebbanga okulongoosa obulamu bwaffe, era otuwe ekisa n'essanyu eby'omwoyo omutukuvu. Ffenna twatula essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwe bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa, n'otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama otwasa emimwa gyaffe. Ayi Mukama yanguwa okutulokola. Ayi Mukama yanguwa okutubeera. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutuukirivu. Nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Erinnya lya Mukama litenderezebwe. Kale abooluganda tukkakkane tuwulire ebitundu byaffe. Mukama yeebazibwe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekisooka kiva mu kitabo ekya Ezekiel essuula 28 okutandikira ku lunyiriri lwa 11 paka ku lwa 17. Olunyiriri lwa 11. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, kungubagira kabaka we Tulo, omugambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda, gwe wali kabonero akatuukiridde ng'ojjudde amagezi, ng'otuukiridde bulungi. Wali mu Edeni, olusuku lwa Katonda, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakubikkako: sadiyo, topazi, alimasi, berulo, sokamu, yasepi, safiro, ejjinja erya nawandagala, kabunkulo ne zaabu. Emirimu egy'ebitaasa byo n'egy'endere zo gyali mu ggwe, gyategekebwa mu lunaku kwe watonderwa. Nakuteekako kerubi eyafuukibwako amafuta okukukuuma. Wali ku lusozi lwa Katonda olutukuvu, ng'otambulira wakati mu mayinja g'omuliro. Tewaliiko kyakunenyezebwa kyonna okuva ku lunaku kwe watonderwa, okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe. Mu kusuubula kwo okungi wajjula obukambwe n'oyonoona. Kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda, ne kerubi akukuuma n'akugoba okuva wakati mu mayinja ag'omuliro. Omutima gwo gwalina amalala, olw'obulungi bwo wakyamya amagezi go.
n'olw'okumasamasa kwo. Nkusudde wansi, nkutadde mu maaso ga bakabaka bakutunuulire. Ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Zabbuli 93 kuva ku nnyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano. Mukama afuga, ayambadde obukulu. Mukama ayambadde, yeesibye amaanyi, era ensi enywedde n'okuyinza n'eteyinza kusagaasagana. Entebe yo yanywera edda n'edda lyonna, obeererawo okuva emirembe n'emirembe. Amazzi gayimusizza, Ayi Mukama, amazzi gayimusizza eddoboozi lyago, amazzi gayimusizza amayengo gaago. Okusinga amaloboozi g'amazzi amangi, amayengo amanene ag'oku nnyanja, Mukama ali waggulu asinza amaanyi, ye wategeeza ya mazima ddala. Obutukuvu busaanira ennyumba yo, Ayi Mukama, emirembe n'emirembe. Ekitiibwa Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba, emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu kubikkulirwa mu ssuula eya 21 kuva ku nnyiriri olusooka. Wagamba bwe wati: awo ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze nga n'ennyanja tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjereddwa bba. Ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba, eweema ya Katonda eri awamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo n'abeeranga ne Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, era anaabeera mu Katonda wamu. Nalisaabula buli zziga mu maaso gaabwe, nga tebakyali kufa wadde ennaku wadde okukaaba newankubadde okumumwa, kubanga ebyo byonna ebyaliwo nga biweddewo. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti, laba, byonna mbizizza buggya. N'ayogera nti, wandiika bino, kubanga ebigambo ebyo bya bwesigwa era bya mazima. N'aŋŋamba nti, bituukiridde. Nze Alufa ne Omega, okusooka n'enkomerero, ndimuwabuwa oyo alina ennyonta okunywa mu luzzi olw'amazzi ag'obulamu. Awangula alifuukira eggulu. Nange n'abeera ne Katonda we, naye anampanga mwana wange. Naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi n'alenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro ne salufa. Okwo kwe kufa okwokubiri. Awo omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibya omusanvu ebyalimu ebibonyoobonyo omusanvu eby'enkomerero n'ajja n'ayogera nange ng'agamba nti, jjangu nkulaga omugole, omukyala w'omwana gw'endiga. N'antwalira mu mwoyo ku lusozi olunene omuwanvu, n'andaga ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi nga kikka okuva mu ggulu wa Katonda, nga kirina ekitiibwa kya Katonda. Okumasamasa kwakyo nga kuliringa okw'ejjinja ery'omuwendo obulungi ennyo erya yasapi eritangalijja. Bbugwe waakyo yali mugazi era muwanvu, nga kirina emiryango 12, ne ku miryango nga kuliko bamalayika 12, n'amannya g'ebika 12 eby'abaana ba Isirayiri ng'awandiikiddwa ku miryango gyakyo. Ku luuyi olw'ebuvanjuba kwaliko emiryango 3, ne ku luuyi olw'obukiikakkono kwaliko emiryango 3, n'ebugwanjuba emiryango 3.
ne bbugwe w'ekibuga yalina emiryango, yalina emisingi 12 nga kuwandiikiddwako amannya 12 ng'abatume 12 ab'Omwana gw'Endiga. Ne malayika eyayogera nange yalina omuggo ogwa zaabu ogw'okupimisa ekibuga n'emiryango gyakyo ne bbugwe waakyo. N'ekibuga kyali kyenkanankana enjuuyi zonna, n'obuwanvu bwakyo nga bwenkana n'obugazi bwakyo. N'agera ekibuga n'omuggo ekipimo ky'amabanga 1,200, obuwanvu n'obugazi n'obugulumivu bwakyo nga bwenkanankana. Ate n'apima bbugwe waakyo emikono 140, ng'ekipimo ky'omuntu n'ekyamalayika bwe kiri. Bbugwe waakyo yali azimbiddwa n'amayinja aga yasepi, nga n'ekibuga kya zaabu omulungi nga kitangalijja ng'endabirwamu ennungi. Emisingi gya bbugwe w'ekibuga ng'ayonjebwa na buli jjinja ly'omuwendo obulungi. Omusingi ogusooka nga gwa yasepi, ogwokubiri nga gwa safiro, ogwokusatu nga gwa kalukedoni, ogwokuna nga gwa nawandagala, ogwokutaano nga gwa sadonukisi, ogwomukaaga nga gwa sadiyo, ogwomusanvu nga gwa kerusoliso, ogwomunaana gwa berulo, ogwomwenda gwa topazi, ogw'ekkumi gwa topazi, ogw'ekkumi gwa kerusoperaso, ogw'ekkumi-n'ogumu gwa kuwankiso, n'ogw'ekkumi-n'ebiri nga gwa mesusito. N'emiryango 12 nga gyakolebwa mu lulu 12, nga buli gumu ku miryango gwali gwa Rubeeni, n'oluguudo lw'ekibuga lwa zaabu etangalijja ng'endabirwamu. Saalabaamu yeekaalu ye yeekaalu yaakyo. Saalabaamu mukyo kubanga Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, n'Omwana gw'Endiga ye yeekaalu yaakyo. Era ekibuga nga tekyetaaga njuba wadde omwezi okukyakira, kubanga ekitiibwa kya Katonda kyakimulisa, era n'ettaala yaakyo nga ye Mwana gw'Endiga. N'amawanga ganaatambuliranga mu kitangaala kyakyo, ne bakabaka b'ensi balireeta ekitiibwa kyabwe kyo, n'emiryango gyakyo tegiggalwenga mu musana, era yo teribaayo kiro. Kirifuna ekitiibwa n'ettendo eby'amawanga. Temuliyingira mu kyo kintu kyonna ekitali kirongoofu, wadde oyo akola ekyomuzizo oba omulimba, wabula abo bokka abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga. Awo malayika n'alaga omugga ogw'amazzi ag'obulamu gumasamasa ng'endabirwamu, nga guva mu ntebe ya Katonda n'ey'Omwana gw'Endiga, nga gukulukutira wakati w'oluguudo lw'ekibuga, era ku buli ludda olw'omugga kwaliko omuti ogw'obulamu, nga buli gumu gubala ebibala 12 eby'engeri endala ku mwezi, n'amakoola g'omuti nga gaakuwonya amawanga. Mu kibuga ekyo teribaayo nate kikolimu. Entebe ya Katonda n'ey'Omwana gw'Endiga neneebeerangamu, n'abaddu be banaamuweerezanga, era banaamulabanga amaaso ge, era n'erinnya lye linaabanga mu byenyi byabwe. So tebenga kiro nate nga tebeetaaga kumulisa kwa ttaala n'omusana gw'enjuba, kubanga Mukama Katonda n'abeeranga omusana gwabwe, era banaafuganga emirembe. Kale kambasabe mugolokoke tuyimbe oluyimba lwaffe olwokubiri.
Oluyimba 289 Yesu yajja alokole abalina ebibi. No
Kale twatule enzikiriza yaffe ey'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala tamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Poosiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebonabonna, n'okusa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwe obulokozi bwo. Ayi Mukama okola abafuzi baffe. Otuwulire n'ekisa kyo bwe tukukoowoola. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Sanyusa abantu b'abalonde. Ayi Mukama okola abantu bo. N'obusika bwo obuwa omukisa. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Kubanga tewali mulokozi mulala atulwanirira wabula ggwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda atulongoose emitima gyaffe munda. So totuggyaako Mwoyo gwo Omutukuvu. Kale ffenna wamu twatule essaala eyo ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira mu musana gwo gwakenga mu nzikira yaffe, otukume n'ekisa kye ekingi, otugye mu kabi konna ak'ekiro kino, olw'okwagala kw'Omwana wo omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ffenna twatule ekisa. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwe Katonda, n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu, bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Kale abooluganda mukkakkane weyongere okusaba. Mukama tukwebaza nate kuba ntuze mu maaso go. Mukama tukwebaza otuyisa mu makubo gy'otuyisizza. Tukwebaza okutulabisa omusana ogwaleero. Tukwebaza ekirabo eky'obulamu. Twebaza ebirungi byonna by'otuwadde Kkanisa ey'awamu. Mukama tukwebaza otulungamya, tukwebaza ennaku z'otuwadde ez'omwaka okutuuka olwaleero. Tekubadde kusiima kwaffe wabula okugerako. Mukama tuleeta mu maaso go ebirungi byonna by'otuwadde ne twebaza omwaka guno n'emyaka gyonna egiyise. Eby'obugagga omuli abaana n'ebintu bye tukoze obukozi ng'otusobosezza okufuna amaanyi ne tukola ebyo. Twebaza. Tuleeta Ekkanisa yo ey'awamu eyita mu kusoomozebwa ebiro bino, ogiruŋŋamye. Abagikulembera bonna obawe amaanyi n'obuvumu okuyimirira ku mazima aga Kristo. Mukama, bonna Abakristaayo gye bakuŋŋaanira bayigganyizibwa. Ffe abalina akalembereza mu ggwanga muno n'awalala yonna, Mukama tukwebaza era tusaba oyongere otuwa ekisa tukole ebyo bye tulina okukola ebituufu. Mukama tuleeta mu maaso go abaana baffe kubanga ly'eggwanga ery'enkya. Mukama obakulembere, awali enzikiza waterewo ettaala, ate naffe ng'abazadde otuwe obuvumu okubalaga ekituufu. Mukama, ng'omwaka gugenda okukuba ekkoona, tusaba otuluŋŋamye, otuwe obukungu, otuwe obugabirizi, tusobole okulaba ku birungi ebijja ate tusobole okuzimba n'Ekkanisa ey'enkya. Tubisabye nga tuyita mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale abooluganda, nga bwe tweteekateeka kwaniriza omusumba waffe waleero Reverend Mutyaba, ssebo tusanyusa okukulaba era atwetikidde ettu ly'agenda okututikkulira wano atubuulire. Ssebo Kristaayo bonna beetegese okuwulira ebigambo byo. Kaakati kambasabe muyimuke tuyimbe oluyimba 253
twagalanenga okwagala nga bwe tweteekateeka mu mwoyo okuwulira ekigambo kya Mukama Musumba waffe kyatwetikidde olwaleero. Oluyimba 253. Twebaza olw'akawungeezi kano, tukwebaza otuleeta mu kifo kino. Kati omulungi tukusaba ojje wakati waffe ng'osindika omwoyo gwo ayogere naffe. Atulage kiki ekisa kyo n'ettendo lyo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tutuule. Nange ntwala omukisa guno okubalamusaako era n'obabuuzaako n'obakulisaayo abasobodde okugenda ku kyeggulo. Natuuse olunaku natuuka wiiki eno ne ŋŋamba oke balina akagundi ke baaweereza nti tiketi zaggwa ne ŋŋamba ekyo kimu. N'ekyokubiri natunuulira wiikendi twabadde ne training olunaku lw'eggulo paka saa 11 ne ŋŋamba bwe nnaagenda eyo bwe nnaaviirayo nasobola okuyita mu byawandiikibwa nga nandde n'okubeera nga ndi mu kkanisa yaffe eya St. Stephen. Neŋŋamba banandiirako balintu naye obukungu mwebale kutegeka baŋŋambye byabadde birungi. Mukama tumwebaze olw'ekyo. Kandabe progress nga kiba kirungi dates ne mugifulumya mu budde netandika okuplanning around it. Kijja tuyambanga nnyo ne tumanya program kubanga nawulidde okuswala nti omukungu okuva e Manchester n'abeerawo ate nze ne nnamusumba munnange ate nze ne nnemererwa kyampisizza bubi naye nga sina kyakukola obuvunaanyizibwa bwe nkola ki bwe nnina okutuukiriza. Ko nange neebaza Mukama olw'ebirungi byonna by'abawadde ate n'abo abafunyeemu ebizibu tubasabira era tusaba Mukama abaluŋŋamye bayise mu byonna bye muyitamu. Embeera gye tuyitamu si nnyangu, ntalo, ebizibu bingi abantu bayise mu kufiirwa wano na wali. Naye Mukama tusaba atubeere tusobole okuyimirira okwongera okumuweereza. Musumba Mungerwa Colson abatumidde mugayo ngenda St. Jude nga nnina okukulembera saaviisi ey'e12 mugamba nyinza okutuuka mu leeti bange nze n'abatumira aŋŋamba mu taxiinge nga tandise okutambula kitegeeza taŋŋambye kubeera off. Kati olunaamala nja kuba nziruka
tusobole okugenda. Mbadde neebuuza leero tugenda kutunuulira mu byawandiikira okubikkulirwa si kye ekitabo kyenyanira okugenda okukibuuliramu oba okukisoma kubanga kituwa ekifaananyi kirala si ebintu bye tusuubira mu maaso byoluusi ebimu ebitannatuuka. Naye olunyiriri olusooka lwogerako eggulu eppya n'ensi empya. Nale neebuuza singa bakugambye nti ogende ku kizinga, ekizinga ekyo otuule eyo okube pulaani, awo nafunyemu obuzibu. Pulaani y'ekibuga Kampala, nade nyakwabe ku makya mbabuuziza London. Kiki kyo kiwandyagadde okuteeka mu pulaani mu kizibuga ekyo oba kiki kye wayagala? Tunuulira Kampala bw'ali. Kiki kye wandyagadde okukyusaamu? Enguudo zombi, ki ekirala kye twagala okukyusaamu? Drainage, ekibuga kyaffe kibunze. Omanye okusalamu, wali oyisazeemu okuva kati kuva Entebbe okutuuka Bweyogerere nekikutwalira ng'oyisa wakati, kiyinza otwalira olunaku olulamba oluusi. Kyekibuga kyaffe. Kale singa tulina ssente twandikaya tukimenye tukiddemu mu bya tukikole ki? Naye ekibuga kye njogerako mu kubikkulirwa kuno, awo ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya. Kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze nga n'ennyanja tekyaliwo. Nja kudda ku kigambo n'ennyanja nga tekyaliwo. Biki bye tuyiga mu ggulu lino eppya? Yokaana yatwalibwa ku kizinga Patmos, oba osomye essuula esooka, n'afuna okwolesebwa. Mukama n'amulaga ensi wenedda. N'awandiika ebbaluwa nga giwandiikira amakanisa 7 okwenenya, okweteekateeka, kwetegera Mukama waffe. Kati kyekifaananyi ekyo. Naye amaliriza ng'alaba ekibuga ekipya, ng'alaba ensi empya n'eggulu eppya, naye n'ekibuga ekipya. Bobi Wine yayimba oluyimba, tulyambala ki? Tule mu nsi empya, waliwo enkyuka. Kale mu kyo kiki kye tusuubira mu kino ekipya? Tulaba nti kipya naye kukyusakyusamu mu kikadde, si kutandika kutondawo kipya. Kino ekitabo bwe okitunulidde kifaanagana ng'ate era Genesis, olubereberye essuula esooka mu kutonda. Tewaali kyonna, yajja tandika bupya. Naye wano Yokaana ekibuga kyalaba nti Katonda akozesa ekyo ekikadde ekibaddewo n'akitereeza. Twakitereeza n'akifuula ki? Ekipya. Ekibuga kino temugenda kuba mu bisolosolo bitutiisa, tewabeerawo okutya kabi konna. Kigenda kuba kyaki? Kya mirembe. Nti ekibuga kino kijja kubeera kyakutuulwamu abantu bonna abo Katonda b'alonze, balabe nti basaanidde okukituulamu, era bagenda kutuula wamu ne Katonda. Tulaba mu Ezeekyeri 3:7 nti Isirayiri nti Katonda alituula n'abaana ba Isirayiri. Naye wano amawanga gonna bagenda kutuula wamu, abantu be bonna balituula wamu mu kibuga lino. Zakariya essuula ey'okubiri nnyongo 10:10 tebalituula wamu. Kati waliwo abantu ba mirundi ebiri, Abayisirayiri n'ekkanisa. Abatuukirizza okuba nga batuukiridde okubunyisa ekigambo kya Mukama waffe, okubeera aba witnesses, okulaba nga abantu bonna babuulidde enjiri, bategeezeza Kristo y'ani, era be baligabana bisuubizo ebya
ekintu kino eri ekibuga kino nti balibeera mu kifo awali Katonda, baliraba Katonda n'amaaso gaabwe. Okubonaabona, amaziga, okufa byonna bigenda kuba nga biweddewo. Olunyiriri olwokutaano lukulaga nti yalaba Mukama ng'atudde ku ntebe ye n'agamba ebintu byonna bigenda kuba biki? Bipya. I'm making everything new. Kubanga ekigambo ekituufu kiva mu nze ate nga kyaki? Kya mazima. Tulaba okwolesebwa kuno Yokaana addamu alaba nga Katonda addamu ayogera mu linnya lye ng'atudde ku Nnamulondo ye, agamba nti ebintu byonna ŋŋenda bifuula biki? Bipya. Ŋŋenda kubizza bupya. Sigenda kubimenyawo nga bwe twali tugamba mu tukimenyewo ekibuga, naye ŋŋenda kukozesa ebyo ebiriwo mbizze biki? Bujja. Nga naye ebyo abizza obujja ye Katonda yennyini, Kitaffe Katonda. Era n'agamba nti nze Alufa ne Omega, nti Katonda gwe mulamwa ow'okutonda ebintu byonna. Olunyiriri olw'omwenda ku lw'ekumi-n'ennya lukulaga ki ekibuga bwe kifaanana, obuwanvu bwakyo, obugazi bwakyo, kiki ekiribeeramu. Sijja kugendamu nnyo era bakuwa ne ebika 12, abayigiza 12. Saagala nnyo kinyweza, nja kunyweza okubeera awali Katonda. Olunyiriri olw'ekumi-n'etaano paka ku lw'abiri tulaba nti ebisenge by'ekibuga kino kyalina Yerusalemu omujja, alina geeti 12 mu north, south, east, west. Kuliko geeti meka? Naye kiki kye tulabamu? Temuliimu yeekaalu. Lwaki? Nabadde neefumiitiza. Mu kibuga muno temuli ki? Yeekaalu. Ezeekeri atulaga nti mu Yerusaalemu Mukama Yesu Katonda mwatuula era mwali. Era ekibuga kitukuvu, kale tekyetaagisa yeekaalu, kubanga Katonda Kitaffe ne Katonda Omwana ye yeekaalu. Nti kyekifo Yerusaalemu kino ekipya kyekibuga Katonda mwatudde. Tetwetaaga yeekaalu, kubanga yeekaalu tujjukira mu ndagaano empya enkadde baakwatanga ne bagenda ow'omusumba, omusumba n'awakwata, baba baleese akabuzi ne bakola ki? N'akatwalayo, n'akola ki? N'abasabira Mukama asobole obbasonyiwa. Naye kale Mukama waffe yakomerera ku musaalaba, yeekaalu neeyukamu. Kati Omuyisirayiri tomugamba yeekaalu aba tasinzizza, n'essaawa ya leero aawo balwanira kati. Naye nti mu kibuga kino tewagenda kuba ki? Yeekaalu, kubanga okubeera mu maaso ga Katonda oba mu yeekaalu ye, era ye Katonda ye yeekaalu. Nti ettaala, temuli mataala. Ate neebuuza, kibuga ki ekitaliimu mataala? Kampala waffe otambula ekiro ziwera 2, otya n'okukola ki? Okutambula. Naye muno ekibuga temuli ki? Mataala, kubanga Mukama Katonda Kitaffe ne Katonda Omwana ly'ettaala, buli waabi wonna waliwo ekitangaala. Nti ne bakabaka ab'ensi eno
mu kitabo kino eky'okubikibwa tuba tukiraba babadde hostile nga tebakwatagana nnyo ne Katonda naye tubalaba nga bakkiriza nti ddala Katonda ye mufuzi asinga. Era abantu baaleetanga ebiweebwayo mu Yerusaalemi ne bakabaka ne baleeta ebyabwe naye wano bajja okutuula mu kitiibwa. Yokaana kyalaba nti abantu baleeta bajja okusinza, bajja mu kitiibwa eky'amawanga gonna ekyali ne Katonda. Nti mu kitiibwa kino kinyogerako mu Yerusaalemi omujja obutonde nti bwenyumiriza mu kitiibwa kya Katonda. Obutonde bwe, ebitonde bye byenyumiriza mu kitiibwa kya Katonda. Nti obutonde bwe oba ebitonde bwe mu kitiibwa kyabwe nga butandika okulowooza ku kitiibwa kya Katonda. Nti bw'ofuna ekitiibwa kya Katonda otandika okukirowoozaako nga ggwe omuntu omutonde, nga abantu abatonde, naye n'ojja okumuddiza ekyo. Naye ensuula eya 1:2 ayogeraku nga Mukama atudde ku ntebe ye, naye ng'entebe ye evaamu amazzi, ng'evaamu omugga, ng'omugga ogwavanga mu yeekaalu nga guvaamu amazzi amalungi, era amazzi ago galimu eddagala, era galinga omuti, ng'omuti ogwo gulina ebibala ebimuli ebikoola byagwo abantu baabikwatanga ne bikola ki? Ne bibawonya. Kiki kye tuyiga mu kifaananyi kino? Nti Yokaana agenze kino ky'alaba ekibuga kiki kiri. Abantu nga batudde ne Katonda, Katonda ng'ali wamu nabo. Tebeetaaga yeekaalu, wabula Katonda ye yeekaalu. Balaba feesi ya Katonda. Teri yali n'omu yali alabye Katonda. Yokaana gundi, Jacob yatugezaako, Musa yagezaako, naye tebaakola ki? Tebaamulaba. Kubanga wogirabanga ng'ofa. Naye mu kibuga kino buli muntu alibeeramu agenda kulaba feesi yaki? Ya Katonda. Kiki kye tujja mu kino mu kifaananyi Yokaana kyafuna? Nti Yokaana yalabisibwa ekifaananyi kino si kuba nti tulowooze ku ebyo ebigenda okujja, naye tulabe engeri gye twekyusaamu okuba nga ne kaakati wano tuleeta ekifaananyi ekyo eky'obwakatonda mu nsi mwe tuli, mu kifo mwe tuwangaalira, nga tutudde wamu ne bannaffe. Ekyasoose kyensooka okulaba mu kino nti Yokaana yayawulibwa ku island, ku kizinga, afuna okwolesebwa kuno ng'amazzi gamwawudde si nga tasobola kulaba famire ye, tasobola kulaba abantu banne, tasobola kukola ki? Ng'ayawuliddwa. Naye tukirabye nti ekibuga kigenda kubeera kiggule, gates nsibe, buli muntu ayingira. Ebweru wafuuse ki? Munda tebaziggala. Nti mu kibuga muno Katonda yakifuga era zitaala zaayo, nti buli omu akola ki? Ayingira. Teri mu Isirayiri ffenna tuli bayite mu ki? Mu kibuga. Tewali invitation card kukkiriza bukkiriza okukola ki? Okuyingira ekino. Ekifaananyi kyenfuna nti Mukama atubeere, tuleetere Katonda mu bulamu bw'abantu bwe tutambula nabo. Tulage Katonda mu bintu ki bye tukola
nga tetwawula mu bantu, nga tutambulira wamu ng'abaana ba Katonda. Let us bring God's presence to the people around us. Abategedde Katonda, tubage Katonda abo abakoze eki? Abatuliraanye. Ekyokubiri, tukyuse mu bintu bye tubeera nabyo. Abantu abasinga twagala nnyo nti eno entebe kangisuule ngule ki? Endala. Naye kati bw'oba osobezza weesuule, oneesuula. Kubanga ogamba kino ekintu sikyagala kankisuule mu bbiini nkole ki? Kigende. Ate ggwe oneekasuka ne wekasa mu bbiini. Tekikola ki? Tukyuse mu mbeera nti Katonda teyakyusa nsi, tagenda kukyusa nsi, agenda kukyereza mu nsi eyo empya. Eggulu terigenda kuba ppya, ligenda kubeera eggulu eribaddewo, naye akole ki? Atereezeemu. Tukyuse embeera gye tutambuliramu. Tuba tubategedde Katonda, abantu be tutambula nabo balabe nti Katonda ali naffe. Tukyusa mu mbeera nti enkolagana yaffe n'abantu nga yaki? Nga yanjawulo. Ng'abantu be twogera nabo bagamba nti oyo alina ki? Alina Katonda. Kwe kuleeta ekibuga kiri n'okiteeka mu maka go, ku bantu b'otambuliramu. Nga tuli nga Katonda ali wakati mu ffe. Nti mu kibuga buno abantu bagenda kulaba feesi ya Katonda, bagenda kulaba mu maaso ga Katonda. Katubeere the channels. Tubeere, oba nanoonyiza ekigambo ekijjawo, channels. Let us become the channel through which people see each one of us through eyes of God's unconditional love. Tubeere abantu mwe balabira Katonda mu kwagala okutakola ki? Okutasosa, okutaggwaayo, okwagala kuno okwannaki? Okwannamaddala. Kubanga bw'olaba omuntu mu feesi ye, mu maaso ge, kwe kumutegeera. Si kyekyo nti wali mu kibuga kyekyo abantu bagenda kulaba Katonda mu maki? Mu maaso ge. Fe abategedde Katonda okuyita mu Yesu Kristo, tulage Katonda abantu abalala nga tubaagadde, nga tutaddeeko okwakkulizo. God loves everyone unconditionally. Therefore, let us bring love to people around us. As we love these people, we will be pointing them to see God's face, becoming more visible to them. Nti amaaso ga Katonda bwe tunaabakolera ekituufu bajja kugalaba. Naye bwe tunaakola ebikyamu tebajja kusobola kulaba Katonda. N'ekisembayo, tufuuke emiti egy'obulamu ng'amakoola agavaako gawonya ki? Abantu abalala. Kiki kye kitegeeza kino? Ebigambo by'ofulumya nga bizimba tebikola ki? Tebizimbulula. Emikono gyo nga gigatta tegireetawo ki? Buvune. Entambula yo eweesa ki? Katonda ekitiibwa. Kubanga omuti guno twagulaba, ebikoola byagwo byavangako bijjanjabe amawanga gonna. Kale tubeere omuti ogw'obulamu, tubeere abantu ab'obulamu wa gye tuwangaalira. Ebigambo byaffe, enkolagana yaffe n'abantu abalala ereetawo okwagala, ereetawo okugatta
ereetawo okuzimba, ereetawo okuyambagana, ereetawo okukolera awamu. Kubanga eri mu kibuga ekipya tetwetaaga nnyumba, tetwetaaga ki, tutonda n'ofuna. N'abo batutunule, abantu batutunuleko balabe ekisa kya Katonda. Yokaana yategeera nnyo ekigambo love, okwagala. Yokaana 15:5 agamba, Mukama yayogera, nze muzabbibu, mwe mulima ki? Matabi. Abeera mu nze, nange mbeera mu ye. Oyo abala ebibala. Katonda agamba nti muzabbibu, gwe muti ogw'emizabbibu. Amaffe tuli ki? Matabi. Abeera mu Katonda, abeera mu ki? Mu ye. Era abala ebibala. Olw'omukaaga luzibu saagala dusembyayo, kubanga amatabi agatali mu ye gasulibwa ebweru, era bakyogeddeko. Naye tubeere amatabi agazimba, agagatta, agabeerawo okuyambagana, agaagaliza, agalwanira okulaba nga tukola ki? Tutambula wamu. Agazza obuggya ekyo kiba kikoze eki? Kyonoonese. Mukama atubeere mu kiseera kino nga tugenda mu mazaalibwa, obubaka buffe bubeere okuleeta Katonda mu maka gaffe, abantu betambula nabyo n'ebintu byonna bye tukola. Mukama abeere nammwe. Omusumba weebale nnyo ddala ebigambo byaffe ebyo. Kale ekiseera kino tugenda okuddiza Mukama byonna by'atuwadde, tutoole tumuddizeeko. Mpozzi abasobola musobola okuwaayo direct ku akawunti eyo waggulu. Mpozzi nekyenyinza okubagamba, bwe twali mu biseera bya COVID, akuuma kano twakateekanga awo, n'ojja n'oteekako kaadi yo n'oddayo, naye kati tekikyetaagisa kutambula kujja wano okuwaayo ng'okozesa kaadi machine. Oba oyagala okuwaayo ebirabo kati wuuba omukono, abakebezi baffe bajja kukaleeta bakakutuukeko awo w'oli. Tekikyakwetaagisa kujja n'otambula n'ojja kukuuma, kajja kukusanga. Oba okeetaaga bawuubira omukono. Kale nga tuwaayo ebirabo, abooluganda mugolokoke tuyimbe oluyimba 193 nga tuwaayo ebirabo byaffe.
kale abooluganda tukkakkaneko tuwulirizeeyo ebigambo okuva ew'omukubiriza w'Abakristaayo. Abakristaayo mwenna tusanyuse okubalaba. Mwebale okutambula mu mpewo ate obudde bukyuse. Winter ituukidde ddala bannange. We're keeping it warm. Tubaaniriza nnyo n'abagenyi baffe mwebale okujja olwaleero. Abafiiriddwa mwenna tubasaasira. Abafunye ebirungi tubasanyukirako. Kati ngenda mu birango. Ngenda kuyita mu bwangu. Bagenze ku ddiina ya Buganda eggulo Ilford, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eno ddiina yabadde ya njawulo nnyo kubanga onoonya by'obatoolako makisi nga ntono ddala. Abantu baasiimye nnyo, Mukungu n'Abatamukiibi, Mukungu Kalanzi n'abalala abategese, mwenna mwebale. Ate n'omukungu wa East London mwebaze nnyo kubanga yaliidinze omukolo ogwo. Mwami Ssekisonge Omusese. Akati ate njagadde okubawa kino ky'omwaka ogujja ab'e Manchester bye baakutte bendera. Kale musonde ssente nga bukyali next year dinner in Manchester. Ate manyi bategeka bulungi nnyo emikulu gyabwe. Kakati nanga ebirabo ebyava mwezi gwa October, ebirabo byali £68, 20 pence. Ate obweyamu bwali £42. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate twalina amakungula omwezi oguwedde. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twafunamu £681. Mukama abaddizeewo. Nga 17/12 tujja kubeera ne Christmas carols. Tubasaba abalina amaloboozi oba n'abatalina mwegatte ku kwaya. Gajja kulongooka abatalina. Bamitinga kati buli Lwakubiri 12 okutuuka ku ssaawa 1. Mwebale nnyo. Kati basinaba kuva ku bya Christmas carols ne Christmas dinner. Mbajjukiza aba team leaders nammwe Abakristaayo bannange. Tubasaba buli ttiimu ereete £3 tusobole okubeera ne dina ennungi. Abamako bo batulyamu dda akendo, bo baleeta dde zaabwe. Kati njagala nnyo okwebaza ssebo Reverend Mutyaba. Weebale nnyo, weebalire ddala okubeeranga naffe okujja okukulembera okusaba kuno. Ekigambo kyo kibadde kirungi nnyo. Weebale nnyo okutugamba ffenna tulina okwezza obujja. Buli muntu atunde mu bulamu bwe alabe kiki ky'alina okutereeza. Kubanga ku nsi kuno tuli bagenyi, tulina ebiseera bitono nnyo. Kale buli muntu buli kiseera obenga wezza obujja. Olabe ebirungi by'okoze n'ebibi by'okoze. Ebirungi obisigaze, ebibi obulongoose. Gwe walinnya akagere oba osobola mwetondere. Mwebale nnyo. Kati nebaza kwaya, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate mwebale kwaya master, mwebale okulonda ennyimba ennungi. Zibadde zikwatagana bulungi nnyo n'okuwulira.
Ssebo engineer William Sekubunga, ssebo weebale nnyo okubeerangawo buli kiseera. Omulanga Mikyeyune weebale nnyo. Abasomye ebitundu beebazaamu ak'ensusso, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Musomye bulungi nnyo ate nga time ebadde ntono. Stella Katumba weebale kusoma bwino, ekitundu kyo kibadde kiwanvu nnyo. Tulinawo abagenyi olwaleero. Mukyala Kisakye, ono ye Lizi ne Martha ne Timothy Sendawula mu Nasingo. Nsanyuse nnyo okubalaba abakristaayo bannaffe. Waniriza ssebo mu ak'ensusso Singo ndi mu Nasingo Namungo. Aba birthdays bwebali November, abaazaalibwa mu November. Ssebo jangu, lwaki obadde osirise? Tusanyuse. Omwawule waffe wa mu November bwebali kuzaalibwa. Nze November gwe mwezi gwe sigenda kwerabira mu bulamu bwange, gwe mwezi mwe nafuna essanyu erisinga mu nsi. Lwe nazaala omwana wange John Patrick Podungu. Sendyona weebale kujja kujjukira. Weebale nnyo, weebalire ddala. Naawe weebale kujja kubeera basigamu. Ate nkwebaza weebale okubeerangawo okujja mu kkanisa buli kiseera. Maama wo mwebaze, era tukwebaza. Weebale okuleetanga abaana mu kkanisa. Kaakati kaba bayimbireyo. Twegatte wamu tubaweeyo essaala. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira. Ba birthday babies baffe bano ababiri be tulinawo wano, omusumba waffe ne muwala waffe ono atukwatira omusaalaba. Ayi Mukama, obongere emyaka emirala mingi nnyo, emyezi emirala mingi nnyo mu maaso, bayongere okukuweereza. Ayi Mukama, nga baleeta mu nsi eno okukuweereza, bayite mu birthday endala nnyingi nnyo ezijjudde omukisa n'obuweereza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Weebale nnyo, weebale ddala. Kye mbajjukiza Christmas dinner temugyerabiramu, mugambe ne bannammwe basobole okubaawo. Kati ebitundu tujja kubiweereza ndowooza next week. Tulabe buli omu timu buli bitundu byeneesoma. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wiiki ennungi, obulamu obulungi. December wuuyo atuuse. Kale tugenda kujjukira okuzaalibwa kwa Yesu n'abo abazaalibwa mu December. Mukama abatambuze bulungi. Aba Yokaana mwebale nnyo, mwebalire ddala okutegeera ekyeggulo. Temugenda nga temudde bannange. Batutegekedde ebyokunywa n'ebyokulya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mukama abongere emikisa. Mpozi Sunday ewedde twali tujjukira bantu baffe abaatugendako, naye twamisingamu famire emu, omwami n'omukyala Ssemambo baali balina abantu baabwe bajjukira.
naye tetwabasoma, so kambasome kati era tubateeke mu ssaala zaffe nga tubajjukira nga bwe tubasabira. Bajjukira asooka Mwami George Wilson Kayemba, owokubiri Maria Nakate, n'owokusatu Michael Kyaligonza, owokuna Saalongo Sebayiga. Mukama abawummuze mirembe. Kale kati kansabe mwawule waffe atuwe omukisa. Tusabe. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyaffe n'amagezi gaffe okumanya n'okwagala Katonda n'Omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, n'omukisa gwa Katonda Ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubeere ku ffe ffenna, guleme okutuvaako emirembe n'emirembe. Amen. Kale nga tufundikira okutendereza kwaffe okwa leero, kambasabe mugolokoke tuyimba oluyimba 333 omukwano gwa Yesu tegutegerekeka.